Ewa Maama Fiina, Ewa Maama Fiina e Bulenga ku luguudo oludda Emitiyana Maziga Merere. Ampuliriza Agakagwawo ge gano genkuleetedde nga Ewa Maama Fiina wali e Bulenga Biwoobe na Maziga Merere. Mu ngeri y'emu omusajja amanyiddwa nga Kakwenza lukira basajja mukwano gwange ampuliriza ono yamaze dde okubeera nga agwa mu bintu bw'amaze okubeera nga awangula engule oba kiyite ekirabo wali mu Bulaaya ku Europe. Lwaki musajja ono yaani? Mukwano gwange ampuliriza mbikuleetedde ogenda kubeera nga obitegera mu bujjuvu byonna, naye nga sinaba kubeera nga neeyongerayo ngenda kutandikira Bulenga owulire Amaziga Ewa Maama Fiina mukwano gwange ampuliriza. Era n'omusajja ono Kakwenza njagala nnyo ojjukire omusajja eyatulugunyizibwa abannabya kwerinda omwaka ogwaggwa nga tegunaba kubeera nga mukwano gwange guggwako n'apuluka n'ava mu ggwanga Uganda n'ayolekera eggwanga erya Germany. Ono ng'ekyamuleetera ekyo soka mukwano gwange n'obwombi firi okusaba ogiwe ekigalo obanga oli mpya osubscribinge ku mukutu gwaffe tubeere nga tutambula ffenna mu waka waffe ataggwa malojja bwino mukuleetedde ogenda kubeera nga okakasa ensi mukwano gwange ampuliza. Kantandikiro katono nnyo ew'omusajja ono amanyiddwa nga Kakwenza lukira basajja mukwano gwange ampuliza. Omusajja ono yamaze dde okubeera nga awangula engule. Jjukira nti Kakwenza lukira basajja alina emyaka 35 era nga looya ate nga muwandiisi wa butabo. Jjukira omusajja ono yakwatibwa gye buvuddeko emabega ab'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda. Era nga kigamba nti yatulugunyizibwa nnyo ebyensuso n'atuuka n'okubeera nga mukwano gwange adduka mu ggwanga Uganda onayokera eggwanga eryali lya Germany era gyakyawangalira ennaku zino zonna. Lwaki yadduka? Ono kigamba nti yawandika obutabo, bwali obutabo bubiri obwamuviirako ebitukula Makayi byazaalira ku nsiko. Obutabo buno mwalimu akatabo akamanyiddwa nga Banana Republic era nga mulimu n'akatabo akamanyiddwa nga The Good Barbarian. Obutabo buno mukwano gwange ampuliriza kigambibwa nti bwali butotola akawonvu n'akagga ku byobufuzi eby'eggwanga Uganda, engeri gye byafaamu oba engeri gye birimu olwa dictator n'ebirala bifaanaganako bwe bityo mukwano gwange ampuliriza. Kakati ono amaze okubeera nga obutabo buno awangula engule emanyiddwa nga Vaclav Havel Prize for Creative Decent Award. Njikuddire mbagese Vaclav Havel Prize for Creative Decent Award. Naye nga ate eno si yengule esoose okuwangulwa omusajja ono mukwano gwange ampuliriza. Omusajja ono yawangulako dda engule era nga butabo bwe bumu kwawangulira engule omusajja ono era ne kikakasibwa omwaka ogwaggwa 2022 omusajja ono yaddamu ye yasooka n'awangula engule eyasooka eyali emanyiddwa nga Penny Prize International Writer of Courage Award for 2022 gye yasooka okubeera nga awangula. Kakati yo bwe yagimala n'omwaka guno 2023 azzeemu n'awangula Vaclav Havel Prize for Creative Decent Award. Nkugambye nti omusajja n'emyaka 33 yakwatibwa n'asibibwa. Kigamba nti ono yatulugunyizibwa nnyo ab'ebyokwerinda kubanga bw'oba otunuulidde akatabo kano munda mukwano gwange ampuliriza sijja kubeera nga nnyongera okubaako byenkunnyonnyolamu naye gwe kyolina okumanya nti akatabo kano kaali kakwata ku byabufuzi bya ggwanga Uganda era nga kwogera nnyo ne ku mukulembeze w'eggwanga lyattu mwami Yoweri Kaguta Museveni kw'ossa General Muhoozi Kainerugaba. Akatabo kano kaabakoonako nnyo era ne mwami Museveni. Kakati nno ono kyamuviirako ebitukula ebizaalibwa Makayi wali ku nsiko n'abeera nga omusajja ono yakwatibwa n'atwalibwa ne mu kkooti wali ku Buganda Road. Era ogenda okakana omusajja ono ne paasipooti ye yawambibwa kkooti ya Buganda Road era bwe yali adduka okuva mu ggwanga Uganda ono teyajjukira paasipooti eno. Paasipooti yagireka n'ayita mu ggwanga ery'e Kenya engeri gyali alina ebiwundu ebingi nga kigamba nti ono yatulugunyizibwa nnyo. Abasajja basobola okubeera nga bamukukusa bwe batyo ne bamutwala paka mu ggwanga erya Germany gy'awangaalira n'olunaku olwaleero. Kakati noono gy'asinzidde n'awangula engule eno mukwano gwange ey'okubiri. Abasajja bamukungiriza nnyo ne bamutendereza nnyo era naye mu bigambo bye agambye sigenda kulekeraawo okubeera nga mpandiika. I will not stop unveiling the atrocities of the dictatorship and fighting for truth, justice and human dignity, Kakwenza said. Kanchiddemu agambye bati I will not stop unveiling the atrocities of the dictatorship and fighting for truth, justice and human dignity,
Kakwenza mu bigambo bye bwatyo bwategeeza mukwano gwange ampuliza. Kakati nno eyo nga tuvuddeyo ew'omusajja Kakwenza eyatulugunyizibwa n'atuuka okudduka mu ggwanga Uganda n'agenda mu ggwanga erya Germany era nga gyawangalira amaziga gakedde kubeera nga gasaanikira wali eri mu bitundu by'ebulenga mukwano gwange Ewa Maama Fiina abatuuze baasi ebadde ejjudde abayizi ab'essomero era nga baasi eno mukwano gwange ampuliriza ya ssomero sigamba nti oba si ya ssomero naye nga baasi ya ssomero eriwedde emirimu baasi ebadde emanyiddwa nga eya Mubende Parent Secondary School Egudde ekigwo wali Ewa Maama Fiina wennyini ebulenga abamanyiwo mumanyiwo mukwano gwange ampuliriza kigambibwa nti eno ebadde yolekedde ngedda mu kibuga Kampala era okusinziira ku babaddewo baga nti driver abadde avuga naye n'ayagala okubeera ng'ayisa kati mu kulemererwa okuyisa wano waliwo emmoloka ebadde ejja kati nga bw'omanyi okuyisa n'ekimama kaakati bw'ayagadde okuyisa ebbaasi n'emulemerera ate nga wali emmoloka endala ejja kaakati ono n'asooka agikuba ennume y'ekigo era wenjogerera omugoba wa bbaasi eno amazeemu omusulo adduse tamanyikiddwako mayitire waalaze naye nga bbaasi eno kigamba nti badde ejjudde abaana ab'essomero wabula essomero tetinaba kubeera nga likakasibwa oba bbaasi eno engeri gy'eri ya Mubende Parent Secondary School oba n'abaana ababaddemu babadde ba Mubende Parent Secondary School oba babadde ba ssomero ddala naye nga kyo kimaze okubeera nga kikakasibwa bbaasi Egudde eri UAM namba yayo UAM 897C UAM 897C Egudde wali Ewa Maama Fiina ebulenga wenjogerera mukwano gwange ampuliza era kigambibwa nti okusinziira ku polisi nti abaana bamaze okubeera nga baggibwamu ne batwalibwa mu ddwaliro nga taasula otaasibewo abamu yaali ku mimwa tekinaba kubeera nga kikakasibwa oba waliwo abamu ku baana bambi abafudde naye nga abaana bonna bamaze okubeera nga bayoolebwawo ne baddusibwa mu ddwaliro basobole okubeera nga bafuna obujjanjabi bambi basobole okubeera nga basigala nga balamu naye ye driver wenjogerera amaze okubeera nga adduka era tannamanyikako mayitire ge tewali amulabyeko wabula nga yo poliisi emaze okubeera nga esalako n'amagye gamaze okubeera nga gasalako ewali bbaasi eno era kigamba nti bbaasi eno erina ne pikipiki gyerumbye ku mabbali waliwo bambi abadde apaakinzeewo pikipiki ye naye ekyomukisa omulungi nti pikipiki eno ebadde teriiko muntu oli agipaakinzeewo n'asooka n'agivaamu kakati awo agivuddeko bbaasi eno wejjidde n'ebeera ng'eremerera omugoba waayo n'erindigula ennume y'ekigo era ne yeebaka ku pikipiki eno ne pikipiki eno terutonze ekyomukisa omulungi nti omuntu tekubaddeeko omuntu n'omu ku pikipiki eno mukama ayambye era pikipiki yokka yeyonoonese nannyini waayo ye asigadde mulamu bulungi nnyo tafunye bulabe bwonna nze Eke Master kutimbe kagadula Eke TV kale n'obombe nfusa video eno soko jiwe ekigalo mukwano gwange ampuliza bw'obanga oli mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambulenga ffenna muwaka waffe atagwa malojja ate mukwano gwange gwayagala okubeera nga olaba firimu y'ekina Uganda enyuvu gera liri ku Bugawudu Films ku YouTube teekamu ekigambo akatuubagiro omala okusamu ekigambo nti akatuubagiro ogenda kubeera nga olaba firimu eno mukwano gwange y'akatuubagiro etesosola mukulu na muto mwami na mukyala kabeere mwana era teyeesittaza wabula enyiiza ate esanyusa eteeka ku bunkenke ate nebeera nga ekuwa enseko gendayo girabeko ku YouTube ku Bugawudu Films teekamu ekigambo akatuubagiro abaakuzanyira akasale ku YouTube bwe bagikuzanyira tojja kusigala kyekimu ng'ogirabyeko era ojja gamba nti musajja gwe watuzikirira I sign out for now tukwatagane mwakaddako bye bye.